okubonaabona kwaffe kutandika na Bwakabaka bwe bufa bwe bwerabirwa ne tubwerabira ne bufa ne busaanawo ne babututwalako awo we watandikira okubonaabona kwaffe. Kati nno okuwona kwaffe era nako kutandika na Bwakabaka. Matayo sura 4 Matayo sura 4 olunyiriri olwa23 okutuuka ku lwa25. Kitegeeza nti bannayuganda tulina okulwanirira obwakabaka bwaffe. Tunula olwayo mu Uganda bwakabaka ki obukyaliwo obukyayimirira? Gw'olowooza lwaki bano abasajja balwana nnyo okumenya obwakabaka bonna babukube ku ttaka? Kubanga bakimanyi nti okuyimuka kwa Uganda erina kuyimuka ku lwa bwakabaka. Buli kitundu ekirimu obwakabaka abantu abo baba barespektinga nnyo kabaka waabwe, ate bakimanyi nti bwe banaabumenya obwakabaka ne babukuba ku ttaka bajja kuba bafukamizza nga temukyalina kye mubagamba. Kyova nti Museveni yakitegeera era ekyo ekintu akikoze successfully. Kyova olaba nti kati obwakabaka bwa Buganda bwe bubadde nga obukyaliwo naye ate nabo babujejjo byenkya n'eggulo babusensedde babukoleramu buli kye baagala. Kabaka takyalina bwogerero kubanga tumaze n'ebbanga tetukyamulabako, tewali amanyi mbeera ki gyayitamu olwaleero. Wabula ate bba abakulu bali mugenda mu maaso n'okutegeka emisinde nti gya birthday run. Weebuuze bwe bategekera birthday abantu bamanye watuufu wawaali, bamanye embeera gyayitamu, oba obwakabaka babasigala bukozesa kulyamu buli nsimbi. Tetugenda okulaba kubanga Uganda weetuuse buli muntu kwebeereramu. Nga sinnakuterawo vidiyo eno kujjukiza Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Haji Ssettuba ayambye abantu bangi ng'ayita mu kubasomera ku dduwa ze. Basomeddeko ku dduwa ze zibaviiriddemu eby'omugaso. Era nawe gw'ate n'okusomera ku dduwa ofune ku ssimu eri 0703 31 39 25. Ye Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Ng'ennaku z'omwezi 2 olwaleero birthday ya Eben, my son Eben, nkwagaliza amazaalibwa amalungi nammwe mwenna abazaalibwa olumu ne Eben. Oba oli wa myaka 7 oba oli wa myaka 8 mu kanyomero kano mbeera taatawo. Gwe Kasoba ng'omanyi nti wazaalibwa lwaleero mu kanyomero ak'abazadde abazaala ku olwo ndi taatawo. Era mutabani ne muwala wange nkwagaliza amazaalibwa amalungi bw'oba wazaalibwa lwaleero. Ogudde mu seeti eri erimu Eben kati awo obeera tompona. Waliwo omwana gwe njagala okwagaliza amazaalibwa ayitibwa Anna Stella Nantongo. Naawe wazaalibwa ku lunaku luno. Mwenna abazaalibwa ku lunaku luno Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abawe omukisa. Nze taata wammwe mbasabidde omukisa gwa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo nga mukulembeddwa Eben. Yes. Abaana be yalondawo omu n'agamba ono ajja kufuga. Ogera gamba wiye yasabidde mutabani we, mwenna muli baana bange, naye yalondamu omu n'amugamba ono omuggo gw'obufuzi teguvanga mu mukono gwe. Kale mwenna mbasabidde mu linnya lya Yesu, Mukama abawe omukisa kyenkanyi, Mukama abakole bulungi. Naye Eben ye mukulu wammwe. So mbagala nnyo, nange nze taata wammwe, maama Eben ye maama wammwe bw'oba wazaalibwa ku lunaku luno. Kale tweyanziza mwenna abatuweereza message, mwenna abamupostize newakwali temulina bifaananyi bye, talina walabikira, ebifaananyi tebiriiwo naye posti zitambudde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okutulaga omukwano, mwebale okutwagala, mwebalire ddala. Ng'ennaku z'omwezi 20 His Excellency Kyagulanyi agenda kubeera mu UK, alina concert mu Crystal Palace. Mubeereyo mu bungi. Waliwo ab'emitima emibi abatambuza message, abalwanyisa concert eno, abalwanyisa His Excellency ogendayo, bapanga bingi, bapanga okwekalakaasa, bapanga simanyi biki. Abantu babaddiza ssente akugamba waguze tiketi nti wagiguze mmeka, ze wagiguza kuwa ddabo oleme kugenda ogimuwe agitwale.
so bambi tubakuutira baba mikwano tubegayira mugendeeyo president waffe abeera tazze kuyimba buyimbi buli muntu mukama yamuwa engeri buli kintu mukama yakiwa engeri y'okwerwanako mu revolution his excellence yerwanako kuyita alwanira Uganda kuyita mu music ekiku bwe kikwatako kiwunya buwunya eyo yengeri y'okulwana kwakyo nawolovu engeri gyalwana n'abalabe be wabeera afaanana ekyo n'asobola okuwona abalabe be era w'amaanyi nnyo mu ekyo buli kintu kirina engeri gye kyerwanako so his excellence Museveni ye yagenda n'akuguka mu mmundu n'ajja n'alwana n'abalabe be na mundu gye yali amanyi his excellence yajja na kazindaalo so ye mundu ye bwato bwanunudde eggwanga okuyita mu ekyo kyamanyi obulungi olaba tuli wano ku internet buli omu alina obukugu obw'enjawulo waliwo Mordecai ye alwana kuyita mu poems akola ekitontome n'okiraba n'okiddingana kubanga ekyo kyali era kyamanyi waliwo abakola mu comedy Tata Kimbo wayajja n'abuuza lwaki towa omwana entebe ye naye nga message agiyisizaawo lwaki tukwata entebe y'omwana n'ogimuwa buli muntu akimanya entebe ya mwana naye bw'amala okuteeka ku bunkenke n'agamba bw'ati Kimbo wayakwata ssente n'akuwa obajja entebe ye omwana ayagala kutandikira lwaki tomuwa entebe ye omwana nga yakusasula naye nga message agiyisizaawo era ng'ogitegedde so buli muntu kyamanyi kyalwanyisizza mu revolution eno his excellence yajja na music tumuwagire kubanga ye yeffe ate naffe yeye so bambi muve mwaba ab'omutima omubi simanyi bateekateeka okwekalakaasa kubanga eyo London mpuuga gye yabadde atandikidde okuzimba diaspora okuzimba gundi ye era yaweerezaayo Lubega Mukaaku enjala ye yamugobayo Lubega Mukaaku yagenda mu hoteli n'agamba munne musajja mpa kamere n'amugamba abantu bakyali alindako n'atandika omukenenulira obumere obutagenzeeko tusupu gundi okutagenzeeko tujanjalo tekugenzeeko tunyeebwa n'amugamba lindako mbu naye agenze kukola structure za diaspora his excellence tiyakola ku structure za diaspora kiri organic okumukwata okumukuba mwaluwa kyatandika structure za diaspora obudde okukyanga buli omu alina t-shirt ya his excellence kati ebya Katonda tebabipika byekola byokka Mukaaku yadduka emisinde okudde e Uganda nga structure ziganye naye waliwo abaliyo be yali atandikiddemu bamaama waliwo bamaama abali awo mbamanyi naye kansirike nnakoowa entalo eyo kanveeyo ennaku zino nayogedde ku baana ab'obuwala bangi nnyo bajja mu bubokisi nga be bamu ku basimatuseggeyeena nayogeddeko ne muwala wange Gift namufunye nenjogerako naye ali fine ali strong ali solid gyali egula kawungezi nayogeddeko ne Sarake nanyinyonnyola mu message mulimu ebitamukola bulungi twayogedde saagala dufuula lutalo era si lutalo nze kyenayogedde nakyogedde naye nayogedde naye wabaawo ebirala bisingakaawo naye nayogedde naye yanoonyeza netwogera nange nemunyonyola nemuwa saidi yange naye nampa saidi ye era alina embeera gyayitamu era tumusabira Mukama amusumulule ekituufu alumizibwa n'ebirala naye Mukama akusumulule so ekyo saagala kukyongerako nnyo kusingakaawo ne Gift nayogedde naye message yagifunye kyenya kirungi naye ekisinga mu byonna nti n'abayitirivu ennyo abangi ababadde mu target ababadde bali abagwa mu kana akatebe bakayiseemu era bategedde kati buli muntu weebereremu naddala ow'enkyukakyuka ne bw'oba okomentinga bukomentinzi bajja ne balaba okomentinga bifaanana bitya awo wennyini waliwo omu ayina profile picture ku Facebook
nga si ye naye profile picture gye yateekako ndala oli amulaga nga bw'amwagala amugamba amusiimye ku lwa profile picture era munange bwe nalaba profile picture ati munange oyina otumwa ati munange oyina otuviiri ati munange oyina otutumu wamwe oyina otutuntu kati ali ku profile picture gw'ogamba si gw'oyogera naye so ekyo kye kisinga obukulu nti nno abaana bangi balokoleddwa so ekyo tukyebaliza Mukama eyo nga nvuddeyo njagala nkozesa obudde butono tugende mu masimu kamala okulaba bino byengenda okunyonyola dakiika 17 ku dakiika 3 ku dakiika 25 tutandike 3 tutandike amasimu paka ku dakiika now njagala kwebaza nnyo Honorable Waiswa Mufumbiro Waiswa Mufumbiro oli musajja era bwenkula njagala mbeere nga ggwe naye yongera okwebereramu Amongo ne Mpuuga omanyi Mpuuga yafuuse wololo wa Amongo tava mu makugunyu ga Amongo ali bwati Amongo wabeera ono yakutensawo ya Amongo mbu yasoma ngusimanyi diguli zonna Amongo azituulidde ali mu kuzinya mpira ono atambula n'Amongo Amongo wayita n'Empuuga ate ow'ekitiibwa w'Emmengo yenna ali awo edda natambulanga ne muzeeyi taata nga muzeeyi atambula bwati olutalo kuba bwati nga nze olutalo erumundu kubamu enta 3 kuku nga ye atambula nga nze nziruka otugere tuli bwe tuti Amongo atambula akuba oluta bannange ow'ekitiibwa w'Emmengo ne bulifu keesi ya gundi akuta akasawo ka Amongo diguli za Mpuuga zonna Amongo Amongo ojoze Mpuuga kubanga abo be balina okuyamba Mpuuga ku byokulya enguzi naye bannange Mpuuga yakubye ekintu wano naye Bwanika tasobola kumuyamba wamaleka ave mu bya Mpuuga ne Bwanika mwesi yagebya mwenze sibirimu ulira Bwanika mukampuuga nawe envaako Amongo ne Mpuuga basazeewo bagambye bagenda kulaga Waiswa mbu Waiswa yabaswaziza ate bali abasoga balina techniques n'asituka mbu akwata akazindalo yawulidde nga ayagala ettaka limumire n'asituka akwata akazindalo ne bakamuwa ne bajjako eddoboozi naye bannanga abasoga muli basajja ate muli bakazi abasoga muli basajja Amongo yaswadde nawulira nga ayagala ettaka lya Sameri mumire n'atuuyana nga wezikala n'atuuyana yabadde yeekubye makeup yenna n'akulukuta n'abeera wa bikuubo nga ekikajjo kya Kakejje ani amanyi Kakejje aba wa bikuubo bwati yenna makeup n'akulukuta naggwako kati Mpuuga ekyabbulaka ne kimukuba wano bagambye bagenda kukwata Waiswa bagenda mukwata olunaku lwonna essaawa yonna bamukube empiso y'obutwa bamukube empiso atwale ennaku ze nga 2 oba 3 bamweyimirire naye nga kye bagenda omukola kya kutwala bulamu bwe era Waiswa bw'akwatibwa n'awambibwa n'abulawo olunaku ne bwe luba olu Mpuuga n'Amongi oyo gundi Kakejje Kakejje yakulukuse makeup bannange nabagamba Mukama yatuwa ebyokulwanyisa tuli nabyo supiika nga babodegaali tebayinza muyamba Mpuuga alina babodegaali tebayinza muyamba naye nga batuuya nazikala gwegwo nno omulembe omuwaiswa abasoga muli basajja nalabyeko ne kujja no bijirwa nga akankana empale ne mugamba bijirwa nywera bijirwa nga awulira oba bijirwa yabadde akankana ki eyo nvuddeyo
Ekiri mu State House wano we wali firimu gwe munange abadde bweru nawe yingira ng'ekintu tekinaba kugira yingira salongo ekiri mu State House kiri mu malaalo omutwe tekuli mujjukira lulwe najja ne bagamba nti waliwo omusamize avudde mu West Africa Sierra Leone kati nno wayingiddewo omulala n'akola emikolo kambiyise mu bwangu tugende mu masimu kuba mpulira nammwe eyo ebintu bibasiiwe ebigambo bibasiiwa naye ate nange bikyansiiwa wulira waliwo okusamira mu State House baleese omusamize omulala okuva mu Sierra Leone omusamize najja n'akebera bulungi kubanga oli bwe yamala ozira n'abagamba bannange kamba werifaalo waliwo expert yagenda obbayamba ku nsonga zino nkyotyo munnange nga bagenda nga baleeta expert twabadde tulyawo nga expert atuuse olwatuuse n'akebera omwana n'akebera Museveni ne Dynasty omusamize n'abagamba bwati gwe munnange awuliriza yabagambye omwana taliiko kaweewo n'akamu era tasobola kusikira ntebe n'agamba Museveni bwe wali osaba obuyinza tewali shuwa wasaba bibyo lwe wali e Tanzania wasaba bibyo ne bakolera gwe kuba mu mutima wali obuusabuusa nga kiringa ekitaasoboke ate nga kyali kisoboka senga n'omwana wamuyungako senga wayunga nti oyagala kusikiza mwana wo nti omwana wo akikwate baali kikukoledde wali mu ntandikwa we baakikukolerera ekintu ekyo ndayambase yakimugambako n'amugamba lwaki tewakikolera wali kakati omusajja n'amugamba kisoboka okukikolera omwana naye kizibu onoosobola okukola ebyo by'olina okukola n'omwana tumugabanyizeeko kubanga waliwo ekikugoba ate kigenda kukukwata ate kigenda kuba kizibu nnyo kubanga kirimu n'ensi ezikwetoolodde zigenda kuyambako genda bubi n'okuswala ogenda kuswala mmaka mayiwaadi ziwulira byenjogera ate ali ku mulyango atannasasula yanguwa omusajja yagamba twali awo ku mulyango tukyaja nagamba we omusajja alina akabina mu kifuba ningamba mukama ababogerera firimu musajja alina akabina ku kifuba gwali awo tonnasasula yanguwa ninsasula ningamba omusajja akabina kajja katya ku kifuba kumbe kanyama yagenda n'agira bwati nebbere nelikola bweyiti nelino nelikola bweyiti mbuno ke kabina ku kifuba ningaba ne banna kati wulira ki kye bamugambye okusobola okukola ekintu ekyo Museveni alina okukola bwati muwulirize bulungi bannayuganda abasabi mbaleeteranga tageti ez'okukuba nga mukube tageti tuleme kukuba misguided missiles no tukube ku nyama muwulirewo wano bana ennaku eri ku Museveni omusajja amugambye babanga bagenda okukikola eddagala erisobola okukolera Museveni ne mutabani we bafune embwa nga eri mugobe embwa nga bagamba nti embizi esaze oba ente esaze ekyembwa ekyo bakiyita gobe balimise embwa enkazi nga esaze oba eggobe nti embwa bw'eba esaze ebeerako embwa ensajja nga 10 zibeerawo nga zirwana nga ye enkazi eri wali zirwana zongera kulwana naye egumiikiriza byonna yegifuna yesobola ogirinyira nti ekigaana endala zonna zikongokako ekimu amaanyi nga naawe nga bakukubye nnyo oba ng'enjala egirumye negenda okunoonya ekyokulya kati egumiikiriza n'ebeerawo negumiikiriza enjala n'erwana paka yegifuna kati n'agamba Museveni balimise embwa eyo ensajja eneesobola bazirimise oba nnaku 2 oba 3 embwa enaasobola okulinnyira embwa enkazi Museveni ne mutabani we bagikwate tebagikuba kugitta tebateekamu emmundu kubanga olutalo olugenda okujjako Museveni terugenda kujja na mmundu kati Museveni akwate embwa eyo ne mutabani we
bagitte bagituge muwulire ebigambo bino era Museveni yamugambye naye ngambo nyebonye n'embwa wano juzi nayonka embwa tewali bwe bannaye mbabulira ebintu ne munda bange yagwa eddalu naye bannange siri mulalu Museveni ebintu bino abikola mwe mumpita omulalu ye kasita ye Museveni akitegedde ate eddogo kasita oli expose nga wallahi liba ligenze Museveni just wano mwanyonsa endiga naye ne mungamba nyonka embwa y'oku street era n'ebintu byonna abikola kino kyo kinaakola ne bamugamba akwate embwa eyo ensajja bagituge ye ne mutabani we bagikwate bagitte bagijjeko akanuulo obunuulo bw'omu maaso obugere bw'omu maaso bwombi akaddyo n'akakkono bagikwate bagijjemu amaaso gombi n'engalo zaabwe ntino babimutwalire obwo obugere bwe bagenda okukolerako eddagala okwambula Museveni engatto okuzambaza omwana n'amaaso ago bakolereko eddagala amaaso ga Uganda gonna gabeere ku mwana abeere muwanguzi ng'eri embwa bwe yawangudde zinne waazo zonna nti kubanga bonna abalindiridde obuyinza bonna abalwana bonna abakola ki mbu n'abawa n'abatuwa ebyama kuba Museveni ekintu ky'ebyama okufuluma kimuli bubi kyonna bakyogeddeko n'abagamba kwololwa ekijja okukoma kasita afuna amaaso g'embwa bamugambye tebagikuba essasi bagikwate bukwasi baginyige bagijjemu amaaso gombi n'obunuulo bwombi obw'omu maaso bakolereko eddagala erigira oyo omwana bwe bamala okuleeta ebyo omusajja abagambye batambule bagende mu Buganda mu byafaayo bya Buganda waliwo omu ku bassekabaka ba Buganda eyayagalanga ennyo omuzannyo gw'enkuyo yakubanga enkuyo ng'azannyisa enkuyo mugimanyi oba nsigo yaki enkuyo nsigo yaki osobola n'okugibajja obubazzi okwata omumwanyi omukalu n'ogubajja nga gwakula ng'eŋŋoma ng'enje naye guni ng'eŋŋoma naye nga wansi eri nga kasongovu ng'akasongezo k'enje okawoola bulungi n'okakwata edda twasibanga akati nga bwe kati n'otekako obwayi ng'obusunsudde bwoti ng'obusunsudde nga buno obugundi buno ekisenso ekyo kye bazinisa n'osiba ku muti n'okwata eyo enkuyo n'ogigira bwoti n'ogikuba kibooko n'eryoka ezina n'ogikuba ezina etyenkebula ebyo byattanga emirimu nga tuli mu kukuba nkuyo mbu waliwo omu ku bassekabaka ba Buganda yayagalanga ennyo enkuyo eyo enkuyo Museveni agireete waliwo era ssekabaka omulala yayagalanga ennyo omweso gwe gukyaliwo mu Buganda nti omweso ogwo Museveni aguleete baguteekemu empiki mutabani wa Museveni agwesezeemu alyoka abeese empiki namwe mukakase bamukolere eddagala ku mweso gwa Buganda ogwa ssekabaka wa Buganda bino ebintu bya Mpoma satellite muve ku by'abantu nti nno omuntu yakuwadde ekintu abantu nkugambye bwe tubanga sources zino ez'abantu zisobola otwokesa naye Mpoma satellite tesobola kwokesa wulira bakwate omweso gwa ssekabaka bateekemu ono omwana agwesezeemu bw'ati buli ky'anaakola nga abakuba buteba omuntu kasita yesa bw'ati n'ayoola wano ku mutwe n'ajja n'ayoola ne wano abeera akutemye
alyoka abeese buteba namwe mukakase enkuyo eyo mbu ajja bazinisa abazinise mubeerawo nga ye yabazinisa kyagamba kyemukola jadda gyemudda kwe kuli eddagala lye baagala okukolera mutabani wa Museveni mbu olwo ebyo bwe binaggwa byonna bakowoole omwoyo gw'abacwezi ogw'obufuzi gumukkeko. Kati amasimu eri +97433939639